Bw'ati minisita w'abavubuka Ronald Kibuule bw'alabise ng'atambuza ebigere okwolekera akabuga k'Embalala akasanga mu disitulikiti y'e Mukono nga wano abadde atambula n'obukadde bwasinza Uganda 10 ezibadde eza Sacco y'e Kasenge. Milioni 10 zino ziri 5 ne zino ziri 5. Amangu ddala ng'atuuse wabadde alina okutuusa ettulu lya pulezidenti ensimbi azikwasiza ssente wa Sacco y'e Kasenge nga wano abavubuka bamulumbye mangu nga baagala abaweeko ekyabwe bafune ekyokulya. Njagala okufunako naye kati ndaba bagenda kubaakinga bintu ebyo sibitegeera kubanga pulezidenti abadde azituwadde kubanga twamulondera netumuwa akalulu azituwadde bakirungi ozirya. Poliisi egenze okulanga abavubuka bafuuse ekizibu okusalawo okugyawo ensimbi zino nezitwala mu banka emu mu kibuga Mukono okusobola okukakkanya abavubuka abadde beesomye nga baagala bagabana ensimbi. Abatuuze tebakomye wano baloopedde minisita Kibuule ng'abakulira Sacco yaabwe bw'abanyagako ensimbi ze baali baterese mu Sacco era wano minisita asitukiddemu mangu n'alagira poliisi enoonya aboogerwako. Sente ezo era nga bwondaba sinna bwekigamba kuba era zaabula olisimanyi oba yadduka kubanga chairman yatugamba agenda munoonya niyo okuva n'olwo paka nakati tetulina mawulire ge tuwulira. Batandise okwewola bagamba leta saving tuwole piki nendeeta saving wanyipawo 85 naye nazireeta ekibiina kyakyankalira awo bazikumanya ne bazituukako. Eza pulezidenti chapter mpya basaba muzikozese bulungi ekyo kyazibaweesa. Kibuule ategeezezza abavubuka ng'ensimbi ezibaweereddwa pulezidenti bwe zibadde ez'okwegobako obwavu so si kumalawo bizibu byabwe.